make sure you have his number plate. No, akubye omupiira. Akubye omupiira tijaganya kupakinga. Akubye omupiira ng'omwana. Don't engage. What's wrong? No. Mu Uganda abasajja balina obuyinza ng'ensobi yonna ne bweba ntono bagijjirayo mundu mu katambi akali ku screen yo kogenda maaso n'okubeera nga wekkaanya ka mukulu mu URA ategeerekeseko ya Gidison Mwesigye. Tugenda beera nga tulaba emboozi eno yalagidde omukuumi n'akuba okusinziira mu maloboozi mu vidiyo emmotoka y'omwana omuwala eyabadde avuga. Biki ebyabaddewo tetumanyi, naye okusinziira ku katambi ke tugenda okubeera nga tutunuulira. Mu ngeri emu twakamala okulaba omukuumi wa sipiika wa paalamenti Anita Among ng'akuba omukyala amasasi eyabadde avuga emmotoka Toyota Harrier. Mukadde kano ab'obuyinza batugamba nti ono omusirikale Kopolo Amfre yakwatiddwa lwa kuba muntu ewatali nsonga. Ab'obuyinza oba abalina obuyinza enkozesa gye babukozesaamu si nnungi. Tugenda tuukawo. Profesa Yusuf Nsibambi avudde n'agamba kagwake kagutonye ku Lwokubiri. Tutegeeza Olwokubiri olwa wiiki ejja etteeka lya protection of sovereignty lirina okuyita, oba mulyagala oba temulyagala. Mu ngeri emu ab'ebyokwerinda munda mu ggwanga lyattu Uganda basazeeko ekitebe kya NUP, amaka ga NUP agasangibwa mu Eastern Region, headquarters za NUP ezo abakulu basazeeko. NUP ebaddeyo ne meeting olwaleero oba n'olukuŋŋaana olw'abannakibiina. Amawulire ge tufuna weetooloddwa ab'ebyokwerinda byonna ogenda kubeera nga obitegeera. So nga mu ngeri emu okusinziira ku lipooti waliwo amawulire agagamba nti ab'ebyokwerinda bali mu kumonetalinga bannayuganda abali emitala w'amayanja mpola mpola, era nga kigambibwa mbu babriefinze ne General Museveni. Abamu ku batunuuliddwa Charles Muvawala mbu ono engeri gy'alina ekifo ekinene amyuka pulezidenti w'aba Nnayuganda abawangalira mu ggwanga erya America, nti abadde alina engeri gy'anoonya oba gy'akuyegera Robert Kyagulanyi Ssentamu mukadde kano ali mu America okubeera ng'afuna obuyambi mu political struggle gy'alimu. Kakati okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga nti bali mu gezaako okumonetalinga n'okulaba kino bayinza kiyimiriza kitya. Kakati kino kituzaayo mu tteeka erijja erya protection of sovereignty. Abasajja bandiba tebali mu protection sovereignty nga bwe bagamba, bandiba nga bali mu protecting gains. Nzikiriza tukolemu bwe tukatono nnyo then nzije tutandikirawo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo mbaanirizaako nate olunaku olwaleero musibyeyo mutya, mwasuze mutya, kisinziira mu ggwanga w'oli n'obudde nga bwe butambula. Wabula mwenna mbabuuzaako nti muli mutya, kansubire nti buli kimu kibatambulira bulungi. Abafunye ebizibu eby'enjawulo mu wiiki eno gye tuli mu kubeera nga tukuba oluku mu mutwe, tubasaasirako bassebo ne bannyabo nti Mungu
abasaasire era abagumye. Nammwe abafunye ebirungi ebitali bimu na bimu tugamba nti congratulation era tusanyukira wamu nammwe okubeera nga musobodde okutuuka ku birungi ebifaanana bwe bityo. Nja kusaba vidiyo gimpere like, buli wogiwa like kigiyamba okudduka, speedi yayiriiri nesobola okubeera ng'etuuka ku buli ssekinnoomu ayagala okubeera ng'agiraba era n'agenda mu maaso n'okubeera nga agyekkaanya. Wenjagala okutegeereza ku bannaffe aba Ndiga Construction Solutions, bano nno bakugamba nti basangibwa lwezo okuliraana ne Can Resort Hotel era bakubireko ku nnamba zaabwe ez'essimu egyolengera ku screen y'essembe 222 basobole okubeera nga bakuyamba bazimba n'okuddaabiriza. Mu ngeri y'emu tubeera ne Sheikh Ashraf omusomi ate era omulombi wa dduwa, munoonyeko gw'ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera nga akutaasa. Teweesisigiriza mu bizibu. Oyinza okubeera onoga bajja kunjogerera nze, bajja kwogerera naye ng'oli bulungi oteredde. Kibi okwogerera nga bagamba laba nno oyo ennaku yagifuula muganda we, kikyamu. Sheikh Ashraf wali okubeera ng'akuyamba, nzikiriza ndowooza tutandikirewo mu bigambo nga bwe bijja era tugenda mu maaso n'okuba nga tubifuna. Mu bigambo ebijja njagala kubeera nga nkutegeeza ssebo oba nnyabo agenda mu maaso n'okubeera nga wekkaanya omukutu guno nti amawulire si malungi nnyo okuva eri NUP. Babadde balina meeting oba olukuŋŋaana olw'abakulembeze n'abawagizi baabwe olunaku olwaleero ku kitebe kyabwe ekya Eastern Region, NUP Headquarter Eastern Region. Wabula amawulire ge tufuna okusinziira ku Secretary General w'ekibiina kino atali mulala wabula David Lewis Rubongoya avuddeyo n'agamba nti the NUP Eastern Region Head Office has been surrounded and shielded off by the police to block our meeting with elected leaders from the region. Scheduled for today, they say we need permission from the IGP to hold a meeting at our office. Nga bw'olengera nti Lubongoya agamba nti ekitebe kya NUP ekisangibwa mu Eastern Region head office yaabwe esaliddwako era yeetooloddwa ab'ebyokwerinda. Ab'ebyokwerinda era nga poliisi eriwo okubeera ng'eblockinga meeting ebadde erina okubeerawo oba erina okubeerawo ey'abakulembeze abaalondebwa elected leaders ebadde erina okubeerawo oba erina okubeerawo olunaku olwaleero. Bagamba nti tulina okusaba olukusa okuva eri IGP okuteekawo meeting eno ku ofiisi yaffe, ku ofiisi yaffe. So ekibiina ekiwandiise mu mateeka bw'omala okwewandiisa kitegeeza oli waddemba okukola activities zo nga political party, nga bwe walabye FDC bwe yategese PFF bwe yategese omukolo ogw'okusabira Kano Kizza Besigye oba amazaalibwa ge ag'emyaka 7 nga teri abakuba ku mukono, nga bwe walabye DF bwe yategese press conference yaayo nga tewali agikuba ku mukono. Then NUP bagamba erina okusaba olukusa okuva ewa IGP oba IGP. Kino nno tekiba fair yadde n'akatono. So mukadde kano ge mawulire agava mu Eastern Region ku kitebe oba mu maka aga NUP agasangibwa ebuuyi bweyo. Geego tujja kwongera okubeera nga tukuwa ebinaaba bivuddeyo mu bitundu byeyo. Awo baali baggulawo, 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 baali ba
Era okugulawo kuno kwali kwa Robert Dobb style nga n'abakulembeze bangi mu NUP tebasobola kutegeera kitebe kino ekyaggulwawo. Omuntu omwangu ayinza okugamba bw'ati nti bino ebintu abakulu abafuga eggwanga lino bibawunyira ziizi, naddala okulaba nga ekibiina kye banyigirizza, ekibiina kye balwanya okuteeka ku ttaka kyongera kukola wonders, kyongera kukola byamagero. Ekibiina kye bakozesezza buli kitongole okukkakkanya kituuse ne ku serireeta ababaka abo be kyaleese. Oba oli abo baali tebaagala ababaka bawerebwe batyo. Kakati basalawo bakubira mu bye bakoze nga ab'obuyinza be bamenya amateeka, kubanga omuntu agenda atya mu maka ge n'omugamba asooke wa IGP, then kino kiba tekijja, ebyaddala kiba tekijja. But of course tujja kubeera nga tujja tubawe byonna ebinaabeera obuuyi obwo ebinaaba bigenda mu maaso. Katuveeyo tugendeko, twakutegeezezza ku mukuumi wa sipiika eyakubye omukyala amasasi eyabadde avuga emmotoka ye Toyota Harrier ng'ayita okulinaana amaka ga sipiika Anita Amongo. Omukuumi ono tetwasoose kutegeera yaani, but poliisi evuddeyo netutegeeza nti okusinziira ku ripooti, bodyguard eyategeerekeseko nga Kopolo Amfrey Muhanguzi has been apprehended. Ono yakwatiddwa ku nsonga z'okkuba omukyala eyabadde avuga emmotoka gye nkugambye Toyota Harrier nga ne mukadde kano omukyala ono akyali mu ddwaliro anyiga biwundu. Ne mukadde kano akyali mu ddwaliro anyiga biwundu. Ono just kuvuga mmotoka kuliraana maka ga sipiika kyamubwatuzza amasasi Kopolo Amfrey Muhanguzi. So ge mawulire ge tuyinza okubeera nga tukuwa. Ono Amfrey Muhanguzi akola mu kitongole ekya counter terrorism era nga kye kyamudeployinga okubeera nga akuuma Speaker Parliament okutuuka okusumulula amasasi okuba abantu. Simanyi oba ewa Speaker tebasembererawo, simanyi, ebyo byo sibimanyi, naye nga kiba kisusse nnyo. Anyway, byebyo yakwatiddwa mukadde kano ab'obuyinza bamulina. Ebyo nga bikyagenda mu maaso, ngenda buuza ekibuuzo kweno emboozi ya Amfrey omukuumi wa sipiika n'emboozi gye nzirako. Emboozi gye nzirako yeya official wa URA. Njagala tusooke tulabe akatambi kano then nzije. Sooka okatuwe. What the fuck? Make sure you have his number plate. Etowali kirala. No, akubye omupiira. Akubye omupiira tijaganya parkinga. Akubye omupiira ng'omwana. Mimi nawe oteekawo embiri tetagisa. Akanye nzivuddemu. Tijaganya parkinga wallahi. Tijaganya parkinga. Mukubire. Where is my phone? I don't know. You're the one who had that phone. Anyone? Oikyolo ali mukuba masasi. Yes.
No, don't engage. What's wrong? No. No, don't do it. Rachel, I found it before you. Kakati ako ke katambi. Bw'obanga owulira akatambi kano, osobola okukitegeera nti budde bwa kiro, of course obulaba. Mu budde bwa kiro, abali mu mmotoka bano by witness abakutte oba balikodinza akatambi kano, osobola okiwulira nti babadde bava ku baalamu nga banyweddemu. Okusinziira ku ddoboozi ly'omukyala bano bamugamba owaaye ensonga togigezza nnyo, naye era amasasi ogawulira nga gabwatuka. Oluvannyuma lw'amasasi okubwatuka, emmotoka eri babadde bagikubye amasasi mu mipiira. Njagala okwatemu katono ng'odda emabega. Omukulu ono Godson Mwesigye afuluma emmotoka n'omusirikale. Omusirikale akola ekikolwa kye ndowooza nti kikyamu okutunuza muntu atali mulabe, omuntu atalina kissi omutunuzaamu emmundu efaanana bw'etyo. Omukulu n'ajja n'akuba omukazi oluyi. Teyakomye okwo, okusinziira ku batuwadde emboozi eno, baalumizza abantu 2 mu mmotoka eyo. Era bino byabaddewo emukono. Era batugamba nti abantu bano 2 bali mu mbeera mbi era baddusiddwa mu ddwaliro. Kakati tuyinza okubeera ku kkubo obudde bw'ekiro tukkirize. Abantu ababeera ku kkubo ku 100, abantu ebitundu 60 baba banyweddemu. Bw'obeera nga gw'oli muntu mu kaliba eya Mwesigye Gibson, kubanga bategeeza nti mukulu mu kitongole ekya URA, nga osobola okuyisa bw'oti abantu ku kkubo n'otuuka n'okufuluma n'osanga ng'ali mu mmotoka mukazi n'omukuba empya ezo, kino ekikolwa kyetaaga ab'ebyokwerinda mujje musitukiremu omwami ono bamutunuulire n'eriiso ejjogi. Bwe kiba kisoboka akwatibwe. Gwe tunuulira bataddeko ebitiisa, emmundu yiiye eri awo, omukazi balinga gwe batadde ku firing squad. Kwegamba entiisa eyateereddwawo nga teyeetaagisa. Twebuuza omukazi ono yabadde akoze eki? Kale tulowoozeeko ku kkuba ekitono. Tugambe kale yabadde anyweddemu. 1, avudde mu layini ye. Weetaaga okuggyayo gano amaanyi? Weetaaga ogaggyayo? Gwe kyekiro obadde odduka ku mirimu mitongole? Nti nedda. Then dwaki bino? Tuddamu nti amaanyi ameemanye. Nze sikwatwako ku kkubo, nnina omusirikale. So ke kakatambi, bantu 2 okusinziira mu by witness, 2 baalumiziddwa era bali mu ddwaliro. Kijjidde mu kiseera ng'omukuumi wa sipiika yakamala okukuba omuntu amasasi. Dwaki bino bituukawo? Mmwe abalina obuyinza, bintu mutomedde bitomere, excitement,
oba maanyi mangi ge muwulira nga mugalina teryasobola bakwatako. Ab'obuyinza tusaba ensonga zino muzitunuulire, at least mufuneyoko ku bantu abamu era babe ekyokulabirako eri abalala. Ebyaddala. So kale yeeyo emboozi nja kusaba onzikirize tugiveeko tugende butereevu nnyo eri Professor Yusuf Nsibambi. Soko tuwe Nsibambi oyo. Yusuf. Etteeka lino nali ndimanyi kati sobola babuulira era ligenda kuyita ku lwokubiri kubanga 1 temulina numbers, 2 byembadde mukayana bivuddemu. Naye kati muddawa kati bwe munaayagala mugoba abantu bammwe mu mbeera yonna yonna ebateeka kumpi n'ekyoto bakuseredde mu katale kayanaki embesa kumukulu. Basibo ne banyaba etteeka lino constitution yeriteekawo nti bannayuganda balina okwetengerera bakole embeera zaabwe nga tewali muntu webweru abawa kyakkola. Lwaki? Tulina ennono yaffe, tulina obuwangwa bwaffe, tulina enkulaakulana yaffe nga batugiraba n'embeera yaffe mu bwavu ne mu bugagga. Kati omutajja kuva eyo abeere ebweru agaye nti mukole kino temukola kino. Kyebava ababa ga ssemateeka bateekamu obuwaayiro mu ssemateeka. Nsookedde mu nnyingo esooka ti obuyinza buli eri bantu balina obuteeka mu nkola nga bayita mu kulonda okw'amazima n'obwenkanya oba akalulu k'ekikungu. Era bannayuganda balina okuba nga beematira nga beemanyi ng'abantu. Sovereignty. Omukulu agambye nti etteeka ku lwokubiri lirina okuyita, and indeed mutuufu. Lwaki mutuufu? Akugambye mwe abandiriwakanyiza temulina nambaazi. Owakanya obutuufu bwe. Kituufu opposition terina nambaazi, NRM yerina nambaazi. Naye okubeera nga NRM yerina nambaazi tekitegeeza nti mutuyisizenga gasiya. Bw'eba erina nambaazi tebalina mitwe oba tebategeera nti buli ekinajja olw'okuba mukama wa bw'ayagala ayiseewo nga bw'ayagala. Of course osobola okulaba akabonero akasooka aka Yusufu Nsibambi n'omanya nti yali wagirirawo. Then akugambye nti etteeka lino liviira ddala mu constitution era n'akugamba nti obuyinza buli eri bantu. Obuyinza buli eri bantu nga bayita mu kulonda. Awo oli waakubuuliza nti mu Uganda temulonda? Nti tulonda. Ekibuuzo kiri nti tulonda naye bye tusalawo biwulirwa. Era bw'obeera ng'oli munnayuganda ddala nga tozzeemu ggulo oba lwaleero, bye tusalawo bikolebwa. Bye tusalawo mu Uganda nga bannayuganda bikolebwa, babiwulira. Sovereignty yange ey'okubeera nga neeyagala ntambula nvimba kubanga ndi munnayuganda, ekyo weekiri. Nsalawo ebintu by'ensi yange ne bwe kaba kalulu. Tugenda kutunula mu ripooti eya Amnesty International, tugenda kujja naye emboozi eyo. Ripooti eraga nti mu kalulu akaggwa abantu abasoba mu 16 baakubwa amasasi ne battibwa mu space ya myezi 3 kunoonya kalulu. Abantu abasoba mu 16 ripooti ya Amnesty International eraga baakubwa amasasi ne battibwa.
enkumi n'enkumi bakyalina mu makomera. Sovereignty ki gye boogerako? Sovereignty y'Abannayuganda gye boogerako nga baatuuka ne bagaa tetwagala oyongezeeyokko ku myaka ne lyongerwayo. Ne bagamba abaaye togikwatako. Neekwatibwako. Ndi Bannayuganda be mwogerako mbu mukiikirira lwe bagenda okwogera ekigambo ekyabwe kiwulirwe kiweebwe ekitiibwa. Newankubadde nga tuli ku protection of sovereignty, Bannayuganda basitudde amaloboozi okuva mu buli sekita. Bwe muba nga mutuwuliriza era nga mugamba mufaayo ku lwaffe, lwaki lino etteeka temwali esonyi ne mutalireeta? Kubanga mwawulidde amaloboozi agava eriffe. Naye olw'okubeera nti temukolera ku kusalawo kwaffe, Constitution kwetuwa nti obuyinza buli eri bantu. Mwatudde mmwe abaalireeta n'ebigendererwa byammwe ne munuunamu ebyo bye mulaba nti byakubizza enduulu abo ab'enkizo, bannaddiini, kusindika kasente, ne musigala nga political space yo mugiwambye, naddala opposition nga temugiwadde mukisa mu tteeka lino. Kuba amazima gali nti bino byonna mwaleeta mukange, abadduma baddume, musigale nga bano mubawadde bye baagala basanyuke, mujje muyiseewo direct kye mwagala. Ate nga ndowooza mwakiwangudde. Kubanga kiyinza okubeera ekizibu okuddamu laba munnaddiini ng'ayogera ku tteeka lino, kuba ye baamuggyeemu. Kiyinza okubeera ekizibu okuwulira abadde alumwa nti mama wange, jjajja wange, muganda wange, abaana bange abaasigala ewaka nga basoma, ngenda baweereza ntya ssente, bo mwabaggyeemu. Kakati etteeka lisigala direct likwata aba opposition. Okuleeta ssente mu Uganda baziwandiise nti tuleese mmeka? Tuleese biliyoni ya ssente. Egenda kukola ki? Nti egenda kuteekateeka butya bwe tuyimirirawo nga NUP okulaba nga tujjako Mwami Museveni. Muzikkirize mbu muziwandiise. Muzikkirize. Kino kyonna kiri mu kutta bibiina byabufuzi ebivuganya. Kiri mu kutta era ekibiina ky'osobola okulaba nga kizze mu kaseera kano ne kigaininga power. Oyinza okugamba nti anyway, tetujja kugendayo. Naye etteeka lino lyo ligenda kuyita. Ate ekiruubirirwa kyabwe ekituufu kyo bagenda kyakivinga. Kubanga bonna abandibadde bavaayo boogere babaggyemu. Ate kye baali baagala libawe. Bacwacwane. Kyova Mwami Museveni yagambye mpulira Kerere. Kerere n'etteeka lye mwogerako nze si lye ŋŋamba. Naye ate lyennyini lye lyazze bakole ennongoosereza. Kale nno obuyinza buli eri abantu oba bannansi, ekyo saagala twerimbe. Teri munnansi ayina buyinza. Teri muntu wa bulijjo ayina buyinza. Okuggyako bwe balikola kiri constitution kyebagamba nti omuntu singa atyoboola constitution yammwe, singa atyoboola ssemateeka, mukkirizibwa okukola kyonna oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki okumujja mu buyinza. Mweddize obuyinza bwammwe. Bwe balizuukuka n'ekyo bali babeddiza obuyinza. Naye mukadde kano ng'aliwo eyagituulako constitution eyagifuula ekidiba omuugwa, tewali munnansi ayina buyinza. Kankuwa ekyokulabirako. Sooka otuwe Yusufu Nsibambi oyo, then nkuwa ekyokulabirako nti batandise okulondoola. Wadde etteeka lino lijja ne Bobi Wine ali mu America, baani abamuyambako? Nabo tutandika okubeera nga tubalondoola, tuteekewo embeera
ebaawula ku Kyagulanyi we tugenda okujja soko tuwe Yusufu Nsibambi. Tubeere specific honorable likiwalinga ki kuba etteeka lijja okubaako kyeritangira kyerisinza okutangira be bantu abeyibaala ne babeera ebweru mu biyumba ne baga nti oli gundi yafa naga omuntu yafa ne bagamba Uganda nfufu nnyo mpa ekyokulabirako waliwo omukulembeze eyeesimba mu byokulonda n'awangulwa oba n'awangula tewali amanyi n'ava wano n'agenda mu palamenti y'e Bulaaya n'ayogera n'ataakaka n'agamba ekiri e Uganda kifumba mutuku era waliwo okubba tewaliwo abantu banyigirizibwa tewali gavumenti ntuufu nze gavumenti entuufu palamenti ya Bulaaya nega nemuwulira neganda omukulembeze nefulumya ebibaluwa bibakuntumye timujje bunyonyole nefulumya ebiwandiiko ebigamba nti okulonda kwe Uganda kwali kukyamu kakati omuntu aleeta sente aga eno ensi giteekamu ntya sente kati oli bwakomawo wano okujja kumuvunaana nti wagenda otya toyinza muvunaana byayogera eri kubanga Uganda terina luta gyebaita jurisdiction ku mbeera yeeyo kati netteeka ligamba nti wayose bino n'ovumirira ebyenfuna n'ovumirira ebyokulonda nga waliwo akakiiko k'ebyokulonda mu mateeka abantu babatadde mu byapa n'abantu bo bagenda kulayira olonde n'aboludda oluvuganya kati ate biwayogedde nga tebikwatagana nabyogeredde wano naye bagati oli wano ekyaddondo webikwata bibatulumye omusajja abadde agenda kukola pipeline y'amafuta agambye tayinza kujja wano wafiira muloge kubanga parliamentary ye Bulaaya yagambye bweti kakati gwe oyagala bakuleke oyineyine nga tewawaaba wekubira nduulu okomyewo n'ekibiina kyo kiri mu gavumenti byoyogedde byanjwanjwa kati tewabaddewo tteeka linanula lukoba ebikolobera ebikolebwa ebweru nga bikwata ku mbeera etaataganya embeera y'okwetengera n'obwannannyini n'ebirala byonna ebiri mu kawaayiro ak'okubiri. Yusufu Nsibambi yakyusa n'ettaaya ayambala ya yero naye agenze n'agamba nti Palamenti ya Bulaaya European Union yayise ebibaluwa bibakuntumye. Ekibuuzo kiri nti Palamenti ya Bulaaya bwe kimanga NUP oba Kyagulanyi byonna byayogera nga bikyamu, lwaki bwe babayita mu EU temwagenda musaabulula obulimba bwa Kyagulanyi? Mwandigenze ne mukakasa ensi nti Kyagulanyi mulimba wa bbaluwa ne wakati mu kwekangabiriza nga tewali kye muyinza gamba nsi buli kimu kiri on record kye mwasobola okukola kugamba tetujja kugendayo kubanga tewali kye mwali mugenda gamba nsi ng'amazima gali ku mmeeza geewandiise n'embire buli omu agalaba. Temwalinnyayo bye mwakola birungi mu kalulu okusinziira ku ffe tugamba bikyamu. Lwaki kale temwagenda ne musaabulula obulimba bwa Kyagulanyi? Mwatyayo nga bagenda bakunya n'ebigere bibatuuyane. Ebyo byonna tubitunuulira. Kakati Yusufu Nsibambi agambye bannayuganda bagenda kubeera basanyufu nnyo nnyo ng'etteeka lya sovereignty tuliyisizza ku lunaku olwokubiri. Nti mugenda kubeera basanyufu nnyo ebitagambika ku lunaku olwokubiri ng'etteeka lya sovereignty abakulu baliyisizza. Mugenda kubeera basanyufu bassebo ne bannyabo. Yusufu Nsibambi asobodde obbalaba nti era muliyaayaanira mulirinze. Kale kakati katutunule ku nsonga endala empanvuko. Okusinziira ku reports
ab'ebyokwerinda wano munda mu ggwanga Uganda kigambibwa nti mpola mpola bali mu kumonetalinga, bali mu gezaako okumonetalinga bannayuganda abawangalira ebweru wa Uganda. Naddala Vice President wa UNAA Charles Muvawala kigambibwa nti ono bamuli kulyanda, bamutunuulira n'eriise George, era nga bagamba nti ono mukadde kano nga musajja wa ku kido nnyo eri Robert Kyagulanyi Ssentamu, nti bali mugenda nga booganayizinga support mu bannayuganda abawangalya mu United States, mu America eyo. Okusinziira ku source bagamba nti General Museveni ab'ebyokwerinda abasajja be bamubriefinze n'omubriefinga ku nsonga eno nti bano Charles Muvawala abadde nga amobilizinga obuyambi funds okufacilitatinga Kyagulanyi Robert Ssentamu mu political struggle ye gy'alimu, nti ono ng'akozesa position gy'ayina eya Vice President of the Uganda National American Association UNAA, era nga mwogezi ali vocal ddala ku nsonga za National Unity Platform. Batugamba nti okusinziira ku source mu 2025 Uganda government ng'eyita mu Financial Intelligence Agencies FIA bano bafreezinga bank oba account za banka with millions of shillings after investigations, oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza ne kikakasibwa nti ssente zino zaateebwa mu banka okufacilitatinga emirimu gy'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP, era nga bagamba nti Charles Muvawala ng'ali ne Dr. Daniel Kawuma. Daniel Kawuma ye head of NUP Diaspora Chapter, era nga naye ali munda mu ggwanga lya America, be bali emabega wa bank account zino n'okusevinga akasente kano, be bali emabega wa account zino eza banka n'okusevinga akasente kano. Era Muvawala yasindikibwa mu Uganda okukola kyonna ekisoboka n'okukakasa ab'obuyinza. Wuliriza, Muvawala was sent to Uganda to present all the necessary documents to prove to the authorities that the money on the said bank account was his. Nti Muvawala mu 2025 yasindikibwa wano mu Uganda okujja okukakasa n'okuprovinga ab'obuyinza mu ggwanga nti ssente zaali ziyise mu banka zino zaali zize. Era so zitugamba that it was the reason why Muvawala was kidnapped. Yensonga lwaki Charles Muvawala yawambibwa. Nti yensonga lwaki Charles Muvawala yawambibwa mu 2025 bwe yali ng'akomyewo mu Uganda, era n'amalamu weeks nga ziizo security n'emusiba oba n'emuwamba, ne bamukwata ne bamusuula e Buliisa district nga tewali musango gwonna gwe bamutaddeko. Mujjukira Charles Muvawala we basooka omukwata
ebifaananyi ebyo byolengera ku screen. Kakati mbwe abakulu baali bategedde nti ensimbi ezaali zikuŋŋaanyiziddwa mu diaspora zijja okufandinga NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu ke yali ayolekera zaali ziyisiddwa ku akawunti emu, ng'era abali emabega w'enteekateeka zino kwaliko Charles Muvawala yennyini ne Dr. Daniel Kawuma. Era abajjukira eyo ye post Kyagulanyi gye yakola have just spoken on phone with our comrade Charles Muvawala, the Vice President of UNAA, who was abducted after 1 a.m. on Wednesday and has been missing since. He says that his captors dumped him in a swamp in Bulisa district earlier today after many hours of torture. He is gravely shaken by the ordeal. We must all unite in fighting against the loneliness that has come to define our country. Kakati baali bakutte Charles Muvawala. Then wano batuwa dwaki abakulu baali bamukutte. Batuwongerayo wano nti mu 2026 Muvawala ono era yakwatibwa. Bobi Wine bwe yali agenda ku political rally emu yali ava agenda Mengo okusinkana Katikkiro, then aveeyo agende ku political rally, era Charles Muvawala ono yaddamu n'akwatibwa. Okwatibwa kwa Muvawala kigambibwa nti abasirikale baamulaba ng'afiriiminga mbwe abapoliisi. Charles Muvawala mikwano gyaffe munnamawulire. Omulimo gwa munnamawulire ki singa ajjayo ekiraga nti nno nkola mulimo gwange. Muvawala ono yakwatibwa era bw'atyo n'atwalibwa ku rimandi e Luzira prison, then oluvannyuma n'aliriizingibwa oluvannyuma lw'ebbanga. Kigambibwa nti General Museveni yategeezeddwako that yensonga lwaki Bobi Wine was not bothered with the controversial inter-party organization for dialogue. Nti Mwami Museveni bamubriefinze oba bamutegeezezzaako nti newankubadde mwajjawo ssente za iPod, Bobi Wine bino byali tebimulya, ng'akimanyi nti alina basajja be abasobola okubeera nga bamobilizinga bannayuganda abo abayaayanira enkyukakyuka, ne basobola okubeera nga basonda akasente. So nti NUP ne bwetaafaayo ku amendments ezaali zikolebwa okuleeta interparty organization eya iPod, byali tebimulya. So yali alina akasente ye kaasuubira mukole bye mukola naye temulina kyakukola. Bino byonna tubitegeera kati. Lwaki ngenda kuddamu kino? Ngenda kiddamu bwe nti bino byonna obiraba bituzaayo nti bazze balwana Nuupu ereme kubeera ng'ekola byekola. One, tebaayagala NUP eno enominatinge bantu babaka baayo, era nga bagamba nga beebuuza banajjawa ssente ezo zinanominatinga abantu baabwe banaazijjawa. Surprisingly
NUP nominating abantu ku bubaka bwa parliament abasoba mu 4. Abasoba mu 4 buli muntu nga bamuwerayo emiliyoni 3 balamu sente meka NUP ze yasaasanya. Abakulu bagenda okulaba nga abasajja basimbyewo abantu ne bagaka tuzitte busi. Gwe toyina mpapula, gwe tewafunye emikono. Sente bazitutte naye ba disqualifying abantu baabwe aba NUP. Sente tebazizza niye ate nga abantu baba disqualifying babajje mu race. Ezo ne zifa. Bagenda olaba omusajja mu nnaku 10 nga yakakuba district 140 ne bagamba ono guy tugenda mu stoppinga tutya. Mu nnaku 10 yali akuye district 140. That was huge. Ekyo kyali kinene. On top of that nga akkirira paka mu byalo eri wansi n'alyoka atasimoggola ebikyamu ebiriyo nti bamusindiikirizanga eno mu bukubo bukyafu naye nga amazima gali nti balinga gwe bagamba genda osime wa Thomas Tayebwa deputy speaker amakubo agali ye gy'ava babeera eno Kampala nakkirira ebukedeya era olaba bamugana okuyingira bukedeya naye ng'ebiva ebukedeya amasomero mabi makubo makyafu tebalina byabulamu birungi naye ng'abakulu bali eno Kampala balina zimashon n'okusembera obusemberezi ku kikomera ky'ofuna amasasi nti kaweefube yabaddewo ow'okulemesa Bobi Wine. I think eyo yali eyebukedeya, right? Yali eyebukedeya gituweeko. Schools where your children go. After 40 years, we can change our country. After 40 years, look at the roads that come to your place. After 40 years, look at the schools where your children go to get education. After 40 years, look at the hospitals and health centers where you treat your people. After 40 years, look how many young people have no jobs. I am telling you, we must come together and change this. The police, you can stop me from going to Bukedea, but you cannot stop the people of Bukedea from getting the message. I can tell you, even right now as we speak. Bye byali ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayolekera Bukedea nga bayiyeewo poliisi abawanvu n'abampi abanene n'abatono. So kakati bw'otunuulira n'owuliriza nsibambi n'owulira n'etteeka erya protection of sovereignty, bano bonna abantu obalaba kitegeeza bagenda basiba. That is we babakwatako lino etteeka libasiba. Bajja gamba Charles Muvawala nti gwe ssente z'oleeta mu ggwanga oli ku interest y'aba foreigner. Oleeta ssente ez'abagwira okutabangula eggwanga. Bano bonna ba Muvawala baba bakwatibwa. Kyagulanyi Ssentamu, Dr. Daniel Kawuma n'abalala abafacilitatinga okuvaawo kwa gavumenti ya Mwami Museveni mwenna muba mufuuse balabe. Newankubadde ensimbi mmwe bannayuganda mmwe mwazeekozeemu. Newankubadde ensimbi nga zammwe nti zivudde mu baani bannayuganda abawangaalira e Bulaaya mu diaspora be bazikuŋŋaanyizza. Gavumenti ejja kugamba nti zino zivudde mu bazungu. Ejja nakugamba mukakase nti ddala zammwe mwe muzikuŋŋaanyizza. Kitegeeza ssente ezo ejja zitwala. Kakati ye sovereignty bill enejja. Enejja. Nti basibirayo buli muntu. NUP bagimma ssente mu buli kitongole kya wano naye ng'eyino zifuna. Bannayuganda ne baga is a law muzibamme fe tujja bbawa
kakati n'eryo etteeka lizze ate okyayinza okuddamu okuwulira nti tugenze Bulaaya kumobilizinga kukuŋŋaanya kasente tujje tufacilitatinge kandidenti waffe ajje avuganye ku kifo kuviira ddala ku mutendera ogusooka si ku ntebe ya pulezidenti yokka ogusooka. So buli kimu kiggaliddwayo era wano mu ntaba mukyamu bw'avaayo n'agamba nti tewali nti bw'avaayo n'agamba nti opposition mu Uganda teyina ddembe. Nkugambyeko tugenda kuyita mu ripooti ya Amnesty International then obeeko by'olaba. So ndowooza kyekyo byebyo bye nsobodde okubeera nga nkuleetera. Tugenda kukomawo n'ebirala bingi. Nzikiriza ssebo bannyabo, nkwebaza yonna gy'osinzidde okubeera ng'otugoberera. Weebale nnyo, weebalire ddala okubeera nga otwegasseeko. Kyokola kya muwendo era tugamba nti tojjanga okwo. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire abampeere bye musinga okubeera nga mwagala. Nze Sajjime Morgan yali ku lensi era yali ku mapeesa. Njagala onzikirize nkugambe nti ku lwa Katonda n'ensi yange mubeere bulungi era mweraba.